Breaking news ava mu ggwanga erya Isirairi. Omuliro bali mu kuwanda muliro. Anyways, amawulire agaveeyo gakwatagana ku mirambo esatu ejja famire ya Bibas oba ya Shiri Bibas. Omukyala bali bamuyita Shiri Bibas n'abaana be babiri. Gavumenti y'eggwanga lya Isirairi nga gino emirambo gyaweebwayo nga abiri mwalaba exchange eyo onfuna bulungi. So gavumenti ya Isirairi yavuddeyo nekola postmortem nefuluma ne postmortem reports. Guess what they were? Nga katsooke neza abaana bagamba nti abaana bano abato ababiri mboli abatuga butuzi na ngalo si bomu ezabasulibwako ng'aba Hamas we bagamba nti bomu z'Abayisirayiri ze zatta abantu bano mbwe ekyo si kituufu. Bwe tudda ku mukazi maama waabwe bagamba nti n'omulambo gwe baweereza gwe bagamba nti gwa mukazi gwa Shiri Bibas nti si gwe go nti baafunye just mulambo gwonna gw'omu Palestine ne bagubaweereza. So according to you kiki kyolowooza mwene embeera lwansonga nze personally twabadde tusuubira nti they are going to find a way of trying to counter the narrative ey'aba Hamas abagamba nti bano abantu bomu ze zaabatta. Kyova olaba bagamba nti buno obuto bubebi omanyi bano abantu they are very smart. Bamanyi nti people will sympathize so much n'abaana. Abantu baba baagala kumanya abaana baafa batya okusinga omukazi. Onfuna bulungi abaana bafa batya. Kyova balagamba nti munnange nti gakanywa musaayi oba abiri oba omu just yadda ku baana n'abanyiga obulago n'atuga with the bare hands we batyo we bakifulumiza. Then we tudda ku side omukazi bagamba n'omulambo tebaaguleese gwe baatuleetedde gwa kiwaani. Onfuna bulungi that is eyo ye Isirairi. Eyo ye Isirairi mwabadde musuubira nti bagenda kubawa kaweweevu nti baleese abaana baleese naki era bomu zaffe ze zaabatta. Who told you? Onfuna bulungi mpozi ng'obadde togoberera bana abantu bo bayina kye bayita masters mu kulimba balimba bakyusa buli kimu. So mwene embeera Prime Minister waabwe yavuddeyo n'agamba nti aba Hamas bajja kusasulira ku kino olw'okubanga tebaziwuliriza. Yagambye nti bajja kusasulira kino olw'okuba oba bajja kukyejjusa olw'okuba nga tebazizza mulambo gwa mukyala Shiri Bibas. Olw'okuba mbu gwe baabawaddemu mufu. Owulira we batandika okuzimba ekintu kyabwe kuzimba obusungu bw'abali bw'ensi yonna oba internationally. Ekisooka mbu abaana baatuga batuge. Ekyokubiri mbu n'omulambo gwe baleese tegwabadde gwabwe, which means nti baba babridginze ceasefire agreement. Lwansonga agreement ebyabadde egamba nti baleete omulambo gw'omukyala kati bwe baba tebaaguleeseddeko. Yes, buli obuto baaguleese wadde bali bagamba afuta naye nga guno bwe baba tebaaguleese that means nti baba bakoze eki baba bamenye endagaano. Okitegeera kati that is awe tugenda we baagala babeere nga babamenyesezza endagaano. Tobadde twewuunya bagenda kukikola batya kati batandise okukigenda nga bakizimbira mu public. Era ogenda kuwulira mainstream media nga zikiyimba nnyo then awo Isirairi wegenda okusinziira egambe nti bamenye agreement tusobole tuli baddembe naffe obba kubamu.